Luswa Luwemba bantu mmwe simanyi temutegerekeka oddo otya kulinnya gy'omusajja gwe wali oyita kyaliwo nfanfe ate n'oyagala okulirwanirako entalo olw'okuba bakukozesa. Ekyo kikyamu bwefufululu bwefu. Oyongera kwennyika mu ttoomi, oyongera kwota na kwerabisa. Ate oluusi olumu bwe muba mugenda kujja okutunako mu kamera okutambuza obulimba, mukoleeko ku kayisaati akatonotono. Naye munaddawo ensi ng'ebategedde, kubanga buli lukya mwongera kweyambula. N'abadde ate abalinako akakunkuna agenda kukakasa nti abantu bano ddala babi nnyo, babi ddala. Ogamba otya mwana wa maama? Ono nnuwa mutwe nga bulijjo. Omuntu omulimbi omulungi alina okuba nga mujjukize mulungi nnyo. Tanga kuddirimu. Omuntu ng'oli mulimbi mulungi olina okuba nga ate oli mujjukize mulungi nnyo. Masias Mpuga Nsamba ogezaako okulaga ensi nti gw'oli mulimbi mulungi nnyo ow'ekyasa, kyokka ate toli mujjukize mulungi. Kyova olaba osanga weekubye engalike. N'olwaleero gwe waleese akkubira ekidifensive Luswa Luwemba, naye alwana nnyo okulaga nti mulimbi mulungi, kyokka ate si mujjukize mulungi. Kyekyennaku kitalo nnyo kya nnaku nti olwaleero Honorable Sseggirinya Muhammad musajja tulemye okumuleka awummule mirembe olw'okuba abantu abamu bannakigwanyizi abakyayagala okukozesa erinnya lye okuyisaawo ebyabwe n'okwongera okulwana NUP. Luswa Luwemba Muhammad wavuddeyo n'ogamba nti waliwo top boss mu kibiina kya NUP eyaleeta criminal summon letter n'agiwa Honorable Sseggirinya Muhammad agisayiningeko. Nagambye butunuulire embaata eno. Omuntu eyeeyita personal assistant PA ow'omubaka ate era ng'alwana oba abadde alwana kulaba ng'agenda mu paalamenti akiikirira abantu. Tamanyi technicalities ziri under criminal summons. Kyannaku. Kale katugende wano. Ndi wano okutegeeza mwana wa maama. Technicalities ziri under criminal summons ziri weziti. Criminal summons zonna zirina kuservingibwa on individual basis. Nti omuntu gwe baagala okukola okunoonyerezaako oba gwe baagala yennyonnyoleko gwe basaavinga. Omulala gwe balina okusaavinga singa aba taliiwo, omuntu oyo gwe baagala ye munnamateeka we gw'oyinza okuyita lawyer. A case study katugende wano. Mu nsonga ya Honorable Sseggirinya Muhammad. Honorable Sseggirinya Muhammad criminal summons zifuluma okuva ku CPS Masaka. Zaali public. Uganda Police Force ya publishinga blogging stations ne zikiteeka mu public domain, buli omu n'akitegeerako n'akimanya. Naye Honorable Sseggirinya Muhammad teyali mu ggwanga, yali Amsterdam, yali wabweru wa ggwanga. Naye nga bwe nkugambye nti munnamateeka we asobola okubeerawo. Ffenna tumanyi bulungi ani gwe twasooka okulaba nga munnamateeka Honorable Sseggirinya Muhammad mu misango gino emijwejweteke yali Ssaalongo Erias Lukwago. Era Honorable Sseggirinya Muhammad bw'akomawo wano nga bwe nkugambye Honorable Sseggirinya Muhammad mubaka wa NUP, ate Honorable Sseggirinya Muhammad mukulembeze, ate emisango gye baali bamujwejwetekekako yali akimanyi nti teyagizza teyagikola, kubanga bayira time n'emisango egyo egigambibwa okukolebwa Honorable Sseggirinya Muhammad yali wabweru wa ggwanga. So Honorable Sseggirinya Muhammad teyalinamu kwesikamu kwonna lwaki aba tagenda ku CPS Masaka kweripotinga. Era mwamulaba bulungi yatangulula ebigere n'agenda Masaka ku CPS ne munnamateeka we Ssaalongo Erias Lukwago. Ekyennaku Honorable Sseggirinya Muhammad teyasobola kuvaayo Masaka ku CPS yadde teyingibwa. Ebyaddako byekyo bye twalaba. Akeesi sitadde okukakasa kino. Honorable Sseggirinya Muhammad ng'ali mu kkomera Ekigo. Eyali mobilization secretary wa NUP era we bavuganya ku kaadi Suleiman Kidandala. Honorable Sseggirinya n'amutwalako kaadi Kidandala n'ajja independent. Kidandala yagenda mu kooti n'ateekayo okuwawaabira n'ateekayo omusango ogugamba nti Honorable Sseggirinya Muhammad talina mpapula za buyigirize
era tasaanidde kubeera mubaka wa Kawempe North, talina mpapula. By the time Honorable Ssegirinnya Muhammad yali mu kkomera, njagala ombuulireko uwa kooti ki walaba oba mulamuzi ki gwe wawulira ng'asomera Honorable Ssegirinnya Muhammad omusango gw'okuba nti talina mpapula za buyigirize. Kidandala gwe yali amuwawaabidde. Era ondage kooti ki Honorable Ssegirinnya we yayimiridde ne Kidandala nga bali mu musango ogwo. Of course tulina we wagulaba naye kiki ekyaleetera ekyo obutabaawo nti Kidandala yafeiringa okusaavinga Honorable Ssegirinnya Muhammad. Yafeiringa okusaavinga Honorable Ssegirinnya Muhammad samonireta. Lwansonga Ssegirinnya yali mu kkomera ate Kidandala n'atasobola kufuna access ku munnamateeka wa Honorable Ssegirinnya Muhammad. Okategedde ssebo. So bino byonna ogezaako kwekubangalika. Ogezaako kutambulira mu bulimba. You're the same man yavuddeyo n'agamba nti Honorable Ssegirinnya Muhammad teyakyalibwako. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ali mu kkomera. It's on record. Kyonna kiri mu public. Ng'ennaku z'omwezi 18 October 2021 His Excellency Kyagulanyi yagenda mu kkomera ekigo era n'alambula ku Honorable Ssegirinnya Muhammad. Luswa Luwemba bantu mmwe simanyi temutegeerekeka. Odda otya kulinnya gy'omusajja gwe wali oyita kyaliwo nfanfe ate n'oyagala okulirwanirako entalo olw'okuba bakukozesa. Ekyo kikyamu bwefufululu. Oyongera kwennyika mu ttoomi, oyongera kwota na kwerabisa. Ate oluusi olumu bwe muba mugenda kujja okutunako mu kamera okutambuza obulimba mukoleeko ku kayisaati akatonotono. Naye munaddawo ensi ng'ebategedde kubanga buli lukya mwongera kweyambula. N'abadde ate abalinako akakunkuna agenda kukakasa nti abantu bano ddala babi nnyo ddala. Ogamba otya mwana wa maama? Ono nnuwa mutwe nga bulijjo. Omuntu omulimbi omulungi alina okuba nga mujjukize mulungi nnyo. Kanga kuddirimu. Omuntu ng'oli mulimbi mulungi olina okuba nga ate oli mujjukize mulungi nnyo. Masias Mpuuga Nsamba ogezaako okulaga ensi nti gw'oli mulimbi mulungi nnyo ow'ekyasa, kyokka ate toli mujjukize mulungi. Kyova olaba osanga weekubye engalike. N'olwaleero gwe waleese akkubira ekidefensive Luswa Luwemba naye alwana nnyo okulaga nti mulimbi mulungi kyokka ate si mujjukize mulungi. Kyekyennaku kitalo nnyo kya nnaku nti olwaleero Honorable Ssegirinnya Muhammad musajja tulemye okumuleka awummule mirembe olw'okuba abantu abamu bannakigwanyizi abakyayagala okukozesa erinnya lye okuyisaawo ebyabwe n'okwongera okulwana NUP.